Lawrence sigenda ziva kwa lero nsanga manzi veko naye abawala bakyavaayo bangi nnyo okulaba muno balumiriza omuvubuka ono amanyiddwa Ian Pro era ng'omuwala owookusatu yazze ono nga ye alojja Ian Pro kye yamutuusaako kyokka nno yagamba Ian Pro teyamutwala mu loogi oba mutwala waka wabula lisemina wabula yamukozeseza mu studio mwennyini eya 32 records. Ono omuwala agamba muno Ian Pro yamukozesa mu studio ng'ekyali waggulu erwafu. What is the difference? Kati studio ya Spice Dana Omanjeri studio offices Lawrence so smanje bazi zeno wansi ku Salama Road nengamba ulinge chale no waggulu ene rwafu olaba nga tunatuka palace waggulu ayo bato bali bapangisa oshegedewo awo we yali era nga agamba muno era ono yamulojesa ko yaganya tulaga face ye mat ndacha abantu babaina tulaga face zaabwe era ono ngagamba munango omuvubuka ono zali sawa nga mukago ogwekiro era munange nga bali mu studio session because call Spice Dana alitaliwo we alitaliwo nakola kinamuyita asobola muno amu kwata Lawrence ndekanze tondaga abantu bakoyiba amasimu sawa zino asokola munakola kyamukolera oluyimba no lwali lwalaavu era munange weyamala okubanga alumukolera natandika okubanga amukwatirira mumala nsonga okumukwatirira ne bagenda mu nsonga z'emukwano b'ensonga z'abakulu ensonga ez'abakulu ezavaamu ebintu ebitali birungi omwala ntandika okubanga amuwubira wetandika okubanga amuwubira laba ensobi gye yakola n'akwata n'aleeta best friend we Baita best friend we namu introducing na namugamba na boyfriend ajja kukolera kubwerere jangu ngomanyi no wala kyatugende fena mu studio ngenda kubera ne best boyfriend wange yani pro serebu waka that question jangu manya wala onone babera kati munange mumuleeta mu studio tewaita una weeks wazinda bezi 2 ku mwezi Ian Pro na chawo ono mwana nananiko kubanga ate akwana ono mwala omuki omupya mugani mukwano gwe yalese eyandwaddenga best friend wono already gwe yakozeseza weeks 2 wazite mabega ebintu bino bikyali byangu abawala bano bavuddeyo bangi nyo wabula nze sibiinaako nnyo bukakafu njagala mbeera nga kuleetera abawala bano buli avayo ngenda mukuleetera naye nze nyongera ovumirira ekikolwa kino ekyokuba muno baproducer bakozesa abawala ab'enjawulo mu studio Ian Pro omuze guno mubi ne baproducer alabo nonna bagukola omuze guno mubi so ngenda kusooka tugendako mu video eno eyo n'omuwala naye ngenda gigata ne video y'omuwala omulala naye yavuddeyo ono ye byagamba audio gwe yansindikidde yagambye muno ono ye wembalala era agamba muno Ian Pro yamukozesa mwaka gwa 2017 okitegedde era omuwala ono yalina emyaka 16 okitegeera emotional united to Ian's Pro baby mama voice listen attentively nyagala owulirize ka voice note kano ka voice note ka muwala Ian Pro gwe yakozesa mu mwaka gwa 2017 by then yali abeera makindi naye saa zino wetwogera omuwala ono alimbalala 2017 myaka 16 2018 myaka 17 2019 myaka 18 ndabe musanvu esatu gata kujibe myaka roughly emyaka 9 ku myaka 2 katomolo njaina so awala banongenda bagata 2 so kwango bawuliza otegere ensonga ezigenda mu maaso olamba Ian Pro minister agenda vaya beko kyakola producer association ekulibwa mu Linux agenda vaya beko kyekola oba bagenda mugoba ku mulimu source management because kino kitataganya brand ya Spice Dana ne brand ya manager Roger kankutole mbana abawala babiri aba claiming amuno Ian Pro yabakozeseza mu studio ne mikwano gyabwe gibali bamuletedde osobola kubanga okola ki ng'obyetegereza then wetukomawo ate ngenda kubanga wa obaka wa Ian Pro oba okuvayo ne yeetondera mukyala we amanyiddwa nga voice tovaawo voice njagadde to add a voice note on the message I've sent you. Tebaloza, this is a point saga just happening on social media, but young girls like to be sexual harassed attend to lacking that confidence because we fear to approach the people between difference at the moment n'ebizibu ne batuyamba omba nze njogera ku Ian simanyi Ian busungu my body just get filled up with goosebumps Ian y'omuntu gwe nsobola gamba he's a lion you know ng'ayogera Ian is very indisciplined ali arrogant ye muntu ali awo kwegamba nga for him he's not even advisable. You cannot advise Ian because he feels he knows everything. Ajja kuvuma ate nengeri gyonali muto. I was 16 years and Kamala High School nga nkyalina that excitement. Yani
I'll live to regret that time I thought nali ngenda kukola naawe oluyimba nalweta nga ndukoledde embalala nga lulina okubeera mastered. Ian promised me agenda mastering oluyimba naye byonna nga bwe yagezaako that audio buli kimu kirambuka bulungi. Netuuka extent omuzinezi yali ku studio bambi nampita nangamba you're very young, ebimu tobimanyi naye please I'm just begging you todda ku studio. Amazima gali nti Ian is not going to do that song. Ngamba Ian mpeereza fresh young because my dad was asking me for that song every time I would just leave home with my cousin nga tugeze okukola oluyimba naye kitaasoboka. Ian n'atwala fresh yaliko data y'oluyimba nenfuna some other guy bamuyita Africana and Hands babeeranga ku J-Power. Netugenda ku studio endala of which nyinza obutagimensioninga netukola oluyimba ne luggwa and my dad nemuwa oluyimba nemugamba that is the song naye kyatwala almost like 2 weeks Ian ng'alimu ekyo. He was after using me era ne ku studio omuntu gwe nasangako eyangamba please you know what Ian akulaba you're young tolina kyomanyi. He's just taking that advantage that every time you just come here and sit here ng'olinda time y'okola oluyimba but he's just after your body. I regret all. Waliwo n'omulenzi bamwita Tricks naye yagezaako Tricks the song boss I think his name nangamba Isha, I will just write a song for you please todda ku studio wano because you're not going to get what you really want. And I sat down, but what had really happened the next time I called Ian, I am pregnant. Ian blocked me. My cousin also tried as well. You're not blocking her. I really feel emotional when I'm talking about that because at the moment I thought I couldn't get anyone to share those hard times I passed through. I know no one can change the past, but we can make a new beginning. My cousin Rachel was there for me in the worst times when I called Ian about the pregnancy, of which it happened once, but he ignored everything. He was rude to me. He did everything to make me feel like I've never existed in his life. DJ Brian Vancouver, hate maker, he knows this. I wouldn't try or want to encourage them, but these are the people that know the real truth. Yes, they really know. I would just really want this to stop. Tekibako muntu mulala gwe kituukako cause Ian tutuusiza ku bintu bingi ne tuwulira nga twekyayi. Some of us oyinza osanga our parents would have continued paying for us. Naye after high school and whatever happened, never losing our hopes in us, netukomaawo. Batono tuvuddeyo tusobola okwogerera batasobola kwogera. As per now, I'm 18 plus because this happened 3 years back. That's why in my life I hate hypocrites. Kuba Ian was the hypocrite number 1. And the moment Ian ng'otadde abakazi mu business you will never grow. Womanizer,
You are a real womanizer. Tolifuna mirembe because bw'olaba ng'okabya omuwala omuto. I cried a lot. Even at the moment, mba njogera mba n'okaaba of what really happened to pass through. You meet different men. But the intentions tezilinga yani just know some women carry bad omens with them. Lero wegase nono enkya n'okonvisinga omwana omuto n'omwebakako omufunisi olubuto and n'omublockinga n'otayagala kwogera naye nga ensonga yonna yali kukola music. N'ogamba you cannot do music nga tolina kyokozesa, dragging to use weed and alcohol. You use her, and the outcome, you just broke someone. Ngali very innocent. Well, this opened my mind. Nemanya I was dealing with the wrong person. But all in all, the Gamba, you have to just apologize. And you need deliverance. Oliko muzimu, iyana aliko muzimu gw'abakazi kukozesa abantu. Ate tewali muntu yenna nga you a womanizer nga business yo etambula bulungi, kuba abawala bafunisiza embuto bangi, abamu tebasobola kwogera, bakoze abortions bangi. They're crying, they're really crying. Where will you find peace? My cousin can just tell it all. She's Rachel. She's called Rachel in Sima. Because she witnessed everything. And she's a mom. Because you're feeling her pain generally at the moment. Nenga yani niwakwata esimu ng'ovuma sagala kumanya muve ku simu yake. What do you call yourself? I think nengeri gye wayisamu ng'abantu abali ku studio. You bet that guy wewe nali ku studio n'okuba oyo guy Abdul. He was learning production, n'omukuba with a metal stick, n'omukubisa ekyuma. Nenkaba, I was really young and feeling very emotional. I'm an emotional girl. Ngamba, Ian, what have you done? Omusajja kumpi, you're the same age. Omugamba okoze a mistake, but you don't have to beat someone like that. Honestly, Ian, nkivumirira okozesezza abawala. I really feel bad. I cannot even continue, but Ian, I wish you should face the laws. I can appear on camera, prove you guilty of the sexual harassment because my cousin was there. The people I've mentioned in this audio, song, trick, song boss, Abdul, and some other guys, they knew. I came out of the studio 3 times, but as a whole, I gave up because your intentions were just sleeping with me. And after the outcomes, you never showed up.